Give a drag. The mom. See, much money for you to tumble and real life together into the job. So many the city man. I don't want to play that drama anymore. Can't knock without that drama. Innocent souls will get hurt. Bakuye obuyinja boy of course banji nnyo abanji obuyinja Isaac yanji obuyinja banji nnyo si lwe lutalo lwensoso okubeeramu nibyo tebinkwata ku tebindya. Okay, waliwo agambye but you are broke. Yes, yandise kirina okusanyusa so naye tugenda kunyumya najjali oba ndi buloko katulwaki ondaba omuntu ali buloko omwagaza ati sijja gendayo eyo mwe mwawangudde sijja gendayo because it will get that okweberera I have to force myself get the Ferrari okulabira ddala nga kino ekintu nkita akitegeera so munange nze kangende oba olinda lutalo oba ndi buloko oba sirina tebinkwatako oba sirina kyenina kasita ondaba nojja n'ofollowinga ebyo nze tebinkwatako tebindya ekinzije mu lutalo luno munnange innocent souls munnange birimu okuwaayiriza birimu ababiri emabega bangi ate nja kubakuba bonna munnange lose a lot so gugenda olulwane nze ndi block sirina kyennina nakitegeera nze nabadde mu Uganda nakinyumiddwa era maama era nze buli kimunze nanyumika sana nanyumiddwa gwe tewagenze kati kulume nzali block nagenze neegulira tiketi yange ngenda nesasulira apartment yange nganze teri yansasulidde apartment teri yangulidde tiketi ningenda nenyumirwa kati tugenda kutambula ffe nga family kitegeera wamajjali yawe oba oyingidde awo ngamba nti oyingidde okay alikayingidde netugenda kwenyumya mbuzi misamu bimwagala mutalo mu lulwanika nfunyine ku ssente kati oyingidde mukwano ogamba otya ndi bulungi gyebalesewo bannange gyebale osanyuse nnyo munnange okukyazaako wano ku real life webale kundeeta banange sanyuse nnyo okubeera wano wakikuba nnyo omwaka okuwedde ogwo Yesu Kristo ani oyo agira abaana obatute ku ssomero kati ani oyo weba wange mugambe tumutumidde wadde tayagala nnyo kamera naye mugambe tumutumidde mugambe kwagala gyakulaba that's nice bambi naye nga mugambe tumutumiddeko bbaawo tumwagala nnyo wadde tetumumanyi tetumanyi bwafaanana munnange anti fe tulaba yegwe kaliddawo kati brandi yange nga nze business saagala teeka bufumbo ku social media kati kyogamba kati ne mubadde naye ebbanga lyonna lyonna ndudde ne bba wange ogenza okutandika okwekyangacanga ku social media ng'era oli naye mbadde naye yanfumitamu omwana asoose n'azija mu ssomero kyogamba ono high school boyfriend kazima mwina omukwano bannaa mwava naye ekyaddondo ne muyingira America kati ani yatwala munne kumu ababiri ye yantwala kati yasookayo n'ayingira America nga gwe okyali kyaddondo n'akomawo n'ankima ng'omulinze nze no kankubuulire ndi mukazi mulungi agumiikiriza
kubanga abagumiikiriza tebatera kulabika. Yeah, ndi mukazi agumiikiriza. Kati yamala bbanga ki okujja okukima? Rishi bawange katubijje mu social media. Era tetumulaba era naye akimanyi ali yali mu cover naye just tubuuza just kumanya kuba aliyo tuyumya ne Jali chat with Jali. Bawange tumuleke tugende ku bitala. Mbuuza kuze. Tugenda muvaako. Tugenda kumuvaako era tugenda muvaako in 2 minutes. Okay, kale mbuuza. Kati yebwe yagenda mu America yamala bbanga kigokomawo okujja okukima. Ye yali already gyali kati kye yakola yasooka n'anzaalamu. I'm making sure nti anywezezza. Kati n'akomawo n'akima. N'akusibako. Kati ekitegeeza ye yali abeera eri najja n'akupoloota. Wali ku kampasi oba wali mu secondary? Nali mu secondary. Najja. N'ofuna omusama. Nawe okitegeera ate kati nze ndoba nira namulaba nendaba future yange nengamba oyozo yagala ono. Kati tewaloberawo tewamuloberamu? Samuloberamu. Era bwe yajja bwat nefunirawo olubuto bwent nenkinyweza. Olwa baby boy ono gwe tulaba ono kaliddalu waliwo atera okusumbuwa kuba baby boy atera okusumbuwa. So yansumbuwa waliwo omuto omukulu manya. Omukulu yesimulabako omukamera ne waliwo n'atera okusumbuwa atera okubuuza ayagala kino ayagala kiri jjo gwe twabadde nayo okusa. Nedda ekyo kibebi nedda ekyo kyekito waliwo omukulu eyasooka. Kati e Kampala wali obeera wa? Bannange nali mbeera nasooka ne tubeera Nankulabye ne tudda e Nansana. Yeah. Kati oluswayiri oluyigira wakuba waliwo nalaba live omanyi nkufollowinga nnyo nendabanga. Kati mami wange ava Kenya kati twagendanga eyo e Kenya kati nga tuguye Mombasa gye naluyigira naye tetwagendangayo nnyo naye nga omanyi olulimi ne lukwata. N'oyiga oluswayiri? Nenjigirayo oluswayiri lutonotono. Kati oyogera ennimi mmeka e Uganda? Manyi Luganda na Luswayiri mpozi n'Oluzungu ngezaako olukyantwala. Sindaba aba Nigeria nabo bakufollowinga ate bakwagala nnyo. Nze naati munange Kristo Yesu yampa international audience. Yampa abantu bangi okuva mu nsi yonna abangoberera. I think nina 2,250,000 oba 7 gy'abafollower ku Facebook. Nga tutufuludde bulijjo omanyiza akyasinze. Nedda buli omu asingira mu category ye. Kati enze nange nga obimanyiza ebyange bya business. Okitegeera ebyange si bino kudoko okuvuma abantu kukola ki nebyange byavuma nange ne banvuma ne tuvuma ne twerangira ne tujja ne tuwulira bwetutambula. Kati buli omu alina category ye ku Facebook. Nze nzija kuno ku Facebook entertainment ndi content creator ate ndi business woman kuno ku Facebook. So yeyo niche yange mwene. Tutera okulaba era ng'ofumbaawo. Nze nkola buli kimu. We're breaking a new in the Ugandan community last year. Yeah. Ate tusha breaking. What do we Wanje? Kati wali wekwesewa. Why Ugandan community you were breaking in like last year?
Munange timing yo buli omu alina timing ye okitegeera buli omu alina timing ye kati timing yange ndowooza Katonda yali atuusiza ate bambi bano abaana abanfollowinga kuno abaana balungi nnyo gwe baakabi be bamumanyisa abantu bakwagala n'abantu bakwagala abantu bakwagala maama nange era nange nagamba waayi kansooka endabe wano kyekiriwo vidiyo gye nasooka okulaba wali osiika magi ya nzijukirako olwo lwe wajja ku live nkujjukira nasooka okula ne ngamba ono ate ng'ayina embeera okuva ku olwo ne tufuuka ab'omukwano kati America mpozi wamuyingira mwaka ki 2018 ngegwako okyali fresha nkyali fresha nkyalimu amaalo n'ennyonyi nkyagikolera amaalo nkyalimu amaalo ye yali ennyonyi yeesoose oba wali walinnya ye yali ennyonyi yeesoose oba wali walinnya linnya dda nali nalinnya naye kwegamba mbeera ennyonyi nze nnyumira simanyi oba abalala nze nnyumira ennyonyi sirigilekerawo gikolera maalo bw'otambulira mu first class ekyo kiruma abantu tokyogera bebe yayo first class sigisobola so agitambuliramu munange first class steak si ya buli omu mwe mubeerera emabegamu abantu tubeera erize banteeka eri ku kikira emabega gye banteeka obeerera emabega eri bali abasembayo okulya nange eyo gye batuteeka nati onoonya tiketi ezalaisi zino gyogula nze munaye mba nakatulaga bambuuza Mr. Muhangi what can we get you do you want juice do you want champagne do you want a beer do you want water munange nemunekanzire mukayoola abantu bampalanye nnyo okuva bakizula nti munange lwe kinalinnya ebbeeyi abantu kabavumenze abantu kabakole ki wizo tukutumiddeko muganda wange baleke bakuvume mbadde okwo kwokolera they don't know nti kwokolera the more they talk about you the more kwokolera they don't know nti bakitegedda nti abamu waliwo yadde ngamba ne musajja ngaakuli bubi ne mugamba muleke n'omuntu atamanyi abajja kuntegeera agambe lwaki nekyono gwe beesibyeko yaani lumu Rich kankubuulire lumu nagenda omanyi nali njagala nnyo kubeera nti brand yange nzimba abannayuganda bantegeere nengenda waliwo blog omu gwe nawa ne muwa kabijjo kali ne mugamba kansuulireyo nga omanyi nga tunoonya gundi audience osasulayo nangamba nkubuulire oba oyagala obeera owakabi kuno bakwogereko ebiseera ebyo bino ebya owunya we byafulumira owunya obitegera oyo musajja yagamba owunya namanyi Alex mukulu nangamba olina ofuna ssente tulina blog awali ogwo sijja mwogera linnya nangamba alina okuvuma akuvume kati abantu batandika okunoonya nengamba ebyo nze sibisobola nengamba I'm supposed to pay someone mvume then awona nti mbu tukole erinnya kati nze bamumira bwerere nga temulimu na ssente like you're working like already uchiwajisasulide already you're getting it at a free cost so nze bamumira bwerere nange ekinkolera badira so nga kati gwe nga brand yo ogenda kukola because bakuvuma that is how your brand moves nga bakwogerako nga bakuvuma bebebebebe awo wetambula kati baleke bagende maaso nga bakuvuma si gwe gusoose nosooka bazze banvuma emirundi mingi oli controversial nkulaba naye tebakuvumira bwerere bakuvuma because
because waliwo ekyo omuntu wakuvuma wabaawo ekyo either ky'oba okoze oba ky'omusingako. So olumu bakuvuma nga kituufu okikoze, olumu bakuvuma because maybe olina ekintu ky'okoze okubasukkako. Ate baliza okuvuma omuntu atali w'amaanyi baliza omuvuma. Nati kyekyo kye nkugamba. So tebakuvumira bwereere eva wabaawo ensonga. Kati recently nagenda ne nzimbira mami wange ennyumba. Banange nendaba ggwe ebikazi ebikulu kuno ku social media nga bingamba mbu ndi eno mu America neetunda. Mbusima nkola ki? Mbu tekisoboka bunga bakugerera n'ebbanga ly'olina okubeera successful kubuulira. So live yange nange etandise tulina ejjaliya. Ebikazi binnamukadde byakwogerera ne bigamba mbu goli mu America mbu weetunda weeryamu. Mbuneetunda. Banange eno ng'oba ofuna sente okubanga weetunda bw'olyo obeera ku maketi. Kobeera ku maketi. I know. Bwe batuulira kukosi kasabe. Nange bangambako bagambye muze ndi male prostitute. Nengamba kale singa nsobola okukola ogwo omulimu. Nze ate munange omulimu gw'okubeera male prostitute nizo okugaana. Ati mba nyingiza nga ate bwennyumirwa. Ne maama. Bituuka ne bigira. Olina emyaka emeka Richie? Munnange just I'm 27 naye abantu bampayiriza, abantu abalala bagamba I'm 50, abalala bagamba I'm 60, abalala bagamba I'm 40, but I'm just 27. I just made 27 last year. Togamba ebintu bye wakakola mu bulamu tonnakoowa. Nakatandika butandisa okunyumirwa ensi eno munnange. People don't appreciate abantu bavuma. Kalino lati bakuvuma bakuvumye bagambye olisimayo malaya ensajja kati oba wakatandika kitegeeza wakatandika kati kitegeeza bagenda kuyita kabalaasi bagenda kuyita ki wakatandika you know era mbu ndi malaya ensajja mbu neetunda international. Kale singa kale mbadde neetunda international kuba ogwo omulimu ng'ongwetaaga. Era omukyala ali kuno ng'ali eyo ng'alibadde ayagala okunze nedda ssebo tokuba bulago obwo nedda. Kampiseewo akalango kuba maama omulimu gw'okubeera nga nange nnyumirwa ng'ate bwenfuna ebyetaago bingi. Akakalango kaleke. Kati ng'oyingira America obulamu bwakuyisa butya in the States? Obulamu busooka ne bunyiga obitegeera naawe ebyebweru naddala nga tonatandika kukola ng'olyawo obulamu busooka ne bukunyiga batuwa omalirizayo no munange omaliriza n'okigira. Kati kitegeeza wasooka ne bukuzoganyazoganyaamu awo emyezi gyalinya emeka? Tegwayingira omwaka. Nze akasanyu kange natandika okukafuna olwo nga nzize ku social media. Naye nasooka nakaaba amaziga